This is ITV Uganda. See your dreams. Hallelujah. ITV, iMedia. Tulina okisa okubeera mu studio za ITV oba iMedia amachago olwaleero. Mukama omulungi yebazibwe. Antwala omukisa guno okubeeyanjulira abantu b'ebuyikwe n'abali ku ITV oba iMedia. Mpitibwa omusumba Moses Tabaaro awamu n'omukyala wange Judith Tabaaro. Omutwe gw'ebigambo byaffe twagutuumye nti amaanyi agali mu kumanya Katonda. Haleluya. Mukama yebazibwe. Basibole bannyabo tugenda gabana ku kigambo kya Katonda naye nga omutwe twagutuumye amaanyi agali mu kumanya Katonda. Haleluya. Abantu bamanyi ebintu bingi. Tulina bakakensa, tulina ba professors, tulina ba doctors, tulina abantu bangi be bayita abamanyi. Mukama yebazibwe. Naye amazima gali nti abo bonna babayita bamanyi era bamanyi era babeebuuzaako olw'okumanya n'amagezi ge balina. Naye waliwo ekyama ekikusike ekiri mu kumanya Katonda. Haleluya. Tetugenda kulwawo nnyo, tugenda kudduka tugende mu kigambo kya Katonda eky'omutwe gwaffe ogw'olwaleero kyetwaje mu kitabo kya Koseya. Koseya yali nabbi. Koseya essula 4 olunyiriri lwa 6. Mukama yebazibwe. Tubaniriza nnyo na program eno nandisabye bassebo ne bannyabo bw'oba ng'obadde okyebase nga tonazuukuka nandisabye blanketi gikule gisambe ogisuule eri bw'oba ng'obadde otandise okukola emirimu gyo beera alaati owulirize Katonda kyagamba amakya g'olwaleero. Haleluya. Tugenda mu kitabo kya nabbi Koseya. Abayinza oluzungu bamuyita Hosea, Prophet Hosea. Nabbi Koseya essula 4 olunyiriri lwa 6. Haleluya. Bayibuli egamba Koseya essula 4 olunyiriri lwa 6. Bayibuli egamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Kubanga ogaanye okumanya nange ndikugaana ggwe olemenga okubeera kabona gye ndi. Kubanga weerabira amateeka ga Katonda wo nange ndyerabira abaana bo. Haleluya. Mukama yebazibwe bassebo ne bannyabo. Bayibuli egambye nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Kino kigambo kya Katonda. Katonda amanyi bulungi nti omulabe Setaani waali. Naye Katonda mu bwakatonda bwe amanyi nti ekizikiriza abantu si lwakubanga nti Setaani waali. Katonda amanyi bulungi nti ekizikiriza abantu si lwakubanga nti abalogo gye bali. Katonda amanyi bulungi nti ekizikiriza abantu si lwakubanga nti abasezi oba balina etima oba ab'empalana nga gye bali. Ekizikiriza abantu kwe kubulwa okumanya. Bassebo ne bannyabo waliwo amaanyi agali mu kumanya. Singa oba otuta eddaala n'osalawo n'ogamba nti njagala kumanya, n'otegeera Katonda, n'omanya Katonda, ebintu ebisinga ebikutawaanya oba ebitutawaanya oba ebitawaanya ensi tebyandibaddewo. Lwaki? Tugaanye okumanya Katonda ne tusalawo okumanya ebintu ebirala. Weewaawo birungi naye ate waliwo we bikoma. Mukama omulungi yebazibwe. Waliwo gye bikoma ebyo bye tusazeewo okumanya. Omutwe gwaffe jjukira gugamba nti amaanyi agali mu kumanya Katonda. Ate ekigambo kya Katonda kigambye nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Bassebo ne bannyabo, ekizikiriza abaana ba Katonda, ekizikiriza ensi, ekimazeemu amaka amaanyi, ekisudde bizinesi yo si lwakubanga tomanyi kukola, si lwakubanga nti olina ssente ntono, naye kubanga wandiba obadde tomanyi. Mukama yebazibwe. So amakya g'olwaleero tulina omukisa guno ogutuweereddwa nti nga tugenda kwanjula puroguramu yaffe tugenda kubeera nga tugisomesaako buli lunaku. Naye nabagambye mu studio inamu omukyala wange nsabye mwanirize naye abeereko kyayogera ku mutwe guno ogw'olwaleero amaanyi agali mu kumanya Katonda. Pastor Judith Tabaaro oyaniriziddwa mu linnya lya Yesu.
Amina. Neyanziza nnyo neyanziike. Mukama yeebazibwe buli. Haleluya. Twebaza Katonda olw'ekitundu kino Mukama mwe yatusindise. Era tuli ba mukisa kubanga ebiseera ebisinga omuntu ayagala bamusindike gy'ayagala. Naye ate bw'ogonda n'ogenda Katonda gy'akwagala kye kisinga obulungi. Tuli bagenyi ng'omwami wange bw'agambye, naye ate kati bwenjogera tetukyali bagenyi. Tosobola kutandika buweereza wantu n'osigala ng'okyali mugenyi. Tuli batuuze bannammwe. Tulina essanyu okuba ku mpewo za TV. So amannya geego Pastor Judith Tabaaro. Naye katusooke tusabe nga tusabira omutwe gwaffe guno nga tusaba buli anaawulira ekigambo kino. Omwoyo omutukuvu ayongera okigaziya mugwe, omwoyo wa Mukama ayongera okweraga gy'oli, kubanga Bayibuli eyogera n'egamba nti sigenda balekanga bamulekwa, naye ngenda balekera omubeezi mwoyo omutukuvu. Omwoyo wa Mukama ffe bwe twogera ye n'asigala ng'akolamu omulimu okuyita mu kigambo ky'oba owulidde. Omwoyo wa Mukama ffe bwe tufulumya ekigambo ye asigala akifukirira mu bulamu bwo okutuusa lwe kikula. Mukama yeebazibwe. Ensi eno yaliwo lwa kigambo, buli kimu kyatondebwa lwa kigambo kya Katonda, naye waliwo akirabiriro kikuza, waliwo akirabiriro kituukiriza bulamu bwaffe. Kigasa bannange, naye waliwo ekyama ekikusike ekiri mu kumanya Katonda. Waliwo ekyama ekikusike kiri eyo diipu, kikwekeddwa. Mukama yeebazibwe. Era nga bw'omanya Katonda obeera wanjawulo. Bw'omanya Katonda totiisibwa mbeera. Bw'omanya Katonda tebakuloga. Bw'omanya Katonda tebakuzanyirako. Obeerako entiisa ya Katonda. Obeera n'amaanyi agasukulumya amaanyi amalala. So mu butono ennyo oba mu kitono sensobola okunnyonnyola. Bw'omanya Katonda oba omanyi byonna. Haleluya. Haleluya. Kansabe tusomeko mu Danieli 11:3. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Ekitabo kya Danieli nabbi Daniel essula 11:3. Bayibuli esoma n'egamba bw'eti nti nabo abalikola obubi nga baleka endagaano alibakyamyakyamya n'okwegonza. Olaba nga baleka endagaano y'okumanya Katonda. Kubanga okutandika kw'okutondebwa ensi eno, Katonda teyatonda muntu ng'omulabe we. Katonda yatonda omuntu nga mukwano gwe. Era Bayibuli etugamba nti n'agamba tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Mukama yeebazibwe. Ng'ekigendererwa kye banyumyenga, bateeseganyenga. Naye Sitaani bwe yayingirawo n'aggyawo enkolagana eyo makkati g'omuntu ne Katonda. Kati Yesu bw'akomawo, Katonda ayayaana omuntu akomewo mu kifaananyi kye, omuntu akomewo mu kiri kye yamutonderamu. Enkolagana yo ne Katonda, naye tosobola kukolagana naye nga tonnamutegeera. Tosobola kukolagana naye nga tonnamubikulirwa. Tosobola kukolagana naye nga tonnaba kumanya eyatonda eggulu n'ensi amaanyi ge n'obuyinza bwe we butandikira mu linnya lya Yesu. Amina. Bayibuli egamba nti naye abantu abamanyi Katonda waabwe baliba n'amaanyi. Tugenda kuba n'amaanyi era tugayina. Balikola ebyobuzira. Tugenda kukola ebyobuzira era tubikola. Yensonga lwaki tuli mu buyikwe lw'osekete. Tuli mu buyikwe kubanga tulina ekisa kya Katonda. Era senga tekyali kisa kya Katonda ffe tuva mu tawuni. Katonda yatutumye okujja eno mu buyikwe, naye tuva Nansana eri. Mukama yeebazibwe. Twagadde tugamba mu buyikwe eyo mu buyikwe, naye olw'okuba Katonda alina amaanyi ge yatuwa, waliwo ekisa kye yatuteekako ne tugamba katugende wadde tetumanyiyo. Yensonga lwaki tuli mu buyikwe. Waliwo amaanyi amakusige genkugambye, waliwo ekisa ekyenjawulo kyenkugambako olwaleero. Ekisa ekyo abange, buli lw'omanya Katonda kikka ku bulamu bwo. Otandika okutambula ng'okola, otandika okutambula ng'olina Mukama. Ebibonero n'ebyamagero bitandika okulabisibwa. Si ffe tubikola nga Tabaaro nedda, naye Katonda ali mu ffe. Oyo omwana we gwe yatuma ku nsi bw'ajjula mu bulamu bwaffe, bwe tuteeka emikono ku mulwadde awona, bwe tusabira ebigenge bigenda, bwe tusaba abanga wabaawo ekikolebwa, kubanga lwaki tulina ekyama kye twazuula. Haleluya. Tunakola eby'amaanyi
muganda wange nkusaba osabe ekisa kya Katonda, nkusaba oba olina Bayibuli otandike okusoma Bayibuli omanye amaanyi ga Katonda, otandike okumanya Katonda yatonda eggulu n'ensi, kubanga ensi eriwo ku lulwe, byonna ebiri ku nsi biriwo ku lwa Katonda oyo omulamu gwe tuzze obagambako olwaleero. Bayibuli eyogedde n'egamba nti abamanyi Katonda waabwe bokka. Weebale nnyo olina by'omanyi Mukama mulungi biyambye ensi, naye ke kaseera tumanye Katonda, kubanga n'obulamu buno bwe tubuvaamu era tuddawo oyo eyatutonda bwe tuba tutambudde bulungi naye. Mukama yeebazibwe. Omusajja ono Danyeri Bayibuli egamba baamusuula mu bunnya bw'empologoma. Empologoma tezaamuyinza mulya n'omulundi n'ogumu, kubanga lwaki yali amanyi Katonda we. Bayibuli etugamba nti empologoma zaabeera mu kinnya ne Danyeri n'afuuka empologoma. Aleluya. Buli lw'oba omanya Katonda, buli lw'otegeera Katonda akufuula ekintu ekirala mu buli mbeera. Shadrach, Mesaki ne Abedunego bwe babasuula muliro baafuuka muliro, kubanga Katonda waffe asobola otonda buli kimu buli mbeera. Abamanyi Katonda wabwe bwe babasuula mu bunnya obw'empologoma bafuuka mpologoma, bwe babasuula mu muliro bafuuka muliro, bwe bakusuula amazzi ofuuka amazzi tosobola kubbira. Yesu yeebazibwe. Waliwo amaanyi mu kumanya Katonda muganda wange, mwannyinaze, taata, maama, mwana wange, waliwo amaanyi mu kumanya Katonda. Haleluya. Twebaza Katonda olw'ekigambo ekyo, era tutagenda mu maaso n'otugamba amaanyi agali mu kumanya Katonda. Pastor Judith Tabaaro weebale nnyo, okoze bulungi, kubanga mazima kituufu abamanyi Katonda waabwe bali ban'amaanyi, balikola ebyobuzira, abalala nga banafuye, abalala nga baweddemu essuubi. Abamanyi Katonda waabwe banaaba n'amaanyi. Bayisa agamba bw'ati mu bikolwa by'Abatume essuula 10:38 nti Yesu Omunazaaleesi Katonda bwe yamufukako amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi, eyatambulanga akola bulungi ng'awonya bonna abaajogebwanga Setaani, kubanga Katonda yali naye. Mukama yeebazibwe. Yesu Omunazaaleesi Katonda yamufukako amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi, eyatambulanga ng'akola bulungi. Amakyaga nag'olwaleero tulina omukisa okubeera mu mpero za ITV nga tulangirira okuwonyezebwa eri ababadde bajogebwa Setaani mu linnya lya Yesu. Omukono gwa Mukama ogutayimpawadde leka guwonye omulwadde oyo, guwonye oyo anyigirizibwa ejoogo ly'omulabe Setaani. Katonda leka alikuggyeko mu linnya lya Yesu. Katonda nga bw'ali omulamu, wabadde yeebuuza ebibuuzo, wabadde anyigirizibwa, wabadde tabitegeera, baseebo ne banyabo waliwo Katonda. Ekigambo kya Katonda ye Katonda mwene ayogere n'agamba Yesu yatambulanga akola bulungi eri abaajogebwanga Setaani. Setaani ajooze ebyobulamu bwo, ajooze n'amaka go, abaana abajooze, emirimu gyo agijooze, byonna akujooze n'akwetooloola. Naye amakyaga olwaleero nga bwe yatambulanga akola bulungi, leka ayingire mu bizinesi, edduuka lyo nga lyasereba, abaana bo nga batandika okulabuka, omukyala wo nga yagenda, omwami wo nga yawasa. Olwaleero waliwo amaanyi ga Katonda agagenda okuwonya ejoogo ery'omulabe Setaani. Tulangirira omukono gwa Mukama ogw'amaanyi eri obulamu bwo, eri amagenda go mu linnya lya Yesu. Mwami wange obadde obuulira oba obadde osaba, Mukama n'aŋŋamba ekintu kino. Waliwo omuzadde akaaba, yazaala naye alinga atazaala, yazaala naye alinga atazaala, abaana baafuuka ekitagasa. Abaana b'omuzadde oyo, abaana b'omukyalo oyo, abaana baafuuka ekitagasa. Otunuulira abaana b'abanno bali bulungi, otunuulira abaana b'abanno beeyagaza, naye ababo buli lwe balowoozaako amaziga ge gakuyitamu. Ly'ejoogo ly'omulabe. Mukama yeebazibwe. Kyekiri kye twagambye nti olw'okuba oganye okumanya nange nkuganye okuba kabaka, n'ezzadde lyo Mukama aligaana. Naye olwaleero bambi tuzze n'amawulire amalungi mukyala gwe. Nkusabira ezzadde lyo likomewo eri Katonda, ezzadde lyo lidde ku mulamwa, naawe osobole okuba n'essanyu. Bayibuli eyogera n'egamba nti n'ebibala by'embuto zaffe binaaba n'omukisa. Abaana bo ofubye okoze nga gwe omuntu, weefubyeko okulaba ng'obateeka mu layini naye bigaanyi. Naye buli lw'obalowoozaako kaba bukaali,
naye twogera emirembe ly'abaana bo, twogera okusumululwa, twogera okuteebwa, twogera mu linnya lya Yesu eri abaana abo okubeera nga bakusanyusa mu linnya lya Yesu. Bayibuli eyogera n'egamba nti waliwo ekirema Mukama, tewali kirema Mukama. Abaana bokkiriza Katonda agenda bakyusa, abaana bokkiriza Katonda agenda bakwatibwa ekisa, abaana bokkiriza Katonda agenda bateeka mu layini, naawe ogenda kusanyukako ng'omuzadde. Ekyo kiwulidde mwami wange ng'osala, omwoyo omutukuvu nga kiŋŋamba. Mukama atukole mu linnya lya Yesu. Bw'abadde n'abaana nga baakulawukako, enkya yaleero Katonda kabasisinkane abatereezi abazze ku layini mu linnya lya Mukama waffe. Amiina. Musumba Judith webale nnyo otubadde omukisa makyama olwaleero. Because of time twagala okukoma wano olwaleero, naye nga nyaniriza baganda bange obadde owulira puroguramu eno Amaanyi agali mu kumanya Katonda, naye mbutuufu nawe ng'omanyi bulungi nnyo nti obadde otambudde bubi, olina amaanyi amalala g'omanyi, olina ebirala by'omanyi nga gwe, naye mu mazima obigezezaako era biganye. Amakyala nagolwaleero nandikusabye weetwalire Yesu ng'omulokozi w'obulamu bwo, byonna obimulekere, kale yatandikiraawo, bwe wolemereddwa katandikiraawo akulage nti ye Katonda. Nandisabye nti wonna wooli addamu ebigambo bino, gamba nti ayi Yesu, olwaleero mpulira ekigambo kyo okuva mu kamwa k'abaweereza ba Katonda, era nsazeewo n'omutima gwange. Twagadde tubalagirire oba tweyanjule gye muli oluvannyuma lw'okubuulira. Nandisabye mukyala wange Pastor Judith asooke yeyanjule gye muli mu linnya lya Yesu. Mukama yeebazibwe, twebaza Mukama olw'akaseera kano nate era amiina. Nga bwe mbabuuliddemu katono, nze ndi musumba Judith Tabaaro n'omwami wange musumba Moses Tabaaro. Era okujja mu buyikwe muno twavudde Nansana bayita Uganda, eri kanisa eyitibwa Truth of God is What International Church. Mukama yeebazibwe. Era okujja kuno Katonda yennyini yatutumye. Omuntu omu ayinza okiwulira n'otokikiriza, naye nga tuli eno ku lwa Mukama. Twali tetumanyi na buyikwe by the way, nga tetumanyi, era twajja tubuuza naye ne tukkiriza Katonda atulaze buyikwe, ne tukkiriza Katonda atutumye buyikwe, era tuli eno lwa kukkiriza. 0759 ate enamba za mukyala wange Pastor Judith Tabaaro MTN eri 0773 5 29 13 0773 5 29 13. Eya Airtel eri 0755 10 oba 100 1053. Bw'otukubira esimu zaffe zibaawo, tugenda kusabako naawe tusobola okuwa counseling, osobola okuddawo nga bwe wali mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Thank you for watching ITV Uganda. You can watch all our best videos on YouTube and Facebook. Simply subscribe to our YouTube channel ITV Uganda and see your dreams on ITV.